Tutandikirawo. Okay. Appointment regarding the unacceptable behavior of our leader of opposition, Joel Senyon, at the burial ceremony in Bukoma norms of Buganda. So, and even the value hold the highest and highest standards and actions incidents. So, publicly or publicenses to happen in anywhere in the presence of an respected person. So, was unacceptable and unbecoming of leader. We are requesting formal apology for your behaviors as an leader of the public and the nation, international and national. To send our prayer to Right Honorable Speaker Anita Among Nalo to sanction. What are you? And to Bagambe, but Omukama mulungi ekiseera kyonna era zembeera ze weewangoloza Mukama siziwulira zikubengo kyazirina wali Nabi Muhammad wera asomesa kwa Adabu Salaamu yagamba bakutowera salaamu oteekako simayiro era weesabira kyukotere amanya agange Musa Faruk zaalibwa omwami Faruk Muhammad kulembeze wa mwomu yagenda n'alimba ate n'awaayiriza nze mbu nassa omukono ku kiwandiiko ekyo kubanga leader of opposition Honorable Senyonyi yampuddiisa nampita mu meeting ze n'endowooza bya attendance. Tubeere n'amazima ng'abakulembeze. Meeting ya mukulembeze wa mwoyo gye yajjamu yali talina nagibeeramu. Meeting yali ya shadow cabinet. Ono omubaka si shadow minister. Kati alimba atambo namuyita mu meeting ya shadow ministers. Ekiwandiiko kyateekako omukono nga kiri clear kyakusenshalinga bali abappa ssente y'omusolo oze mu meeting gy'otalina kubeeramu. Ekiwandiiko okiraba ebikiriko n'oteekako omukono nga kyokolo okimanyi n'omala n'ogenda ne weesiriwaza anti kaakati simanya be nasayinize bambuzaabuzizza. Tubeere ba mazima. Honorable Veronica Nanyongo tubeere ba mazima. Omukulembeze okuvoola mukulembeze munno mu lujjudde. Abakulembeze ab'oku ntikko okulemererwa okugonjoola ensonga mu ngeri ey'ekintu ekikulu ate ne mulinda enkuŋŋaana ez'olukale. Ekyasingidde ddala otukola obubi
ye mukulembeze ali ku ddaala erya leader of opposition okujja mu kitundu kye tukulembera naddala ku mukolo gw'okuziika najja okulengeza omubaka waffe gwe twalonda Honorable Veronica Nannyondo n'ebigambo ebimutyoboola teyakomye mu kutyoboola butyoboozi mubaka waffe naffe ng'abalonzi n'atutyobolera mu kitundu kyaffe tuvumirira nnyo mwami Ssenyonyi olw'enneeyisa ye tali ya bugunjufu ekyokulala mwami Ssenyonyi walabisenga Headmaster asowagana n'omusomesa n'ayita parade ensonga n'aziteeka mu lujjudde olw'abaana n'olwekyo ffe nga bannabukomansimbi temugenda tukwata mu liiso tuli banyiikaavu nnyo okulaba nga muvoola Honorable Nannyondo Veronica so nga buli mukulembeze eyayitira wano ku NUP gaali maanyi ga Honorable Veronica so bwe mututema enteegateega ne muleeta obukundi obwo obujja okuvoola Honorable Veronica mumanye nti NUP mu bukomansimbi mugigobyemu nga bwe ndi omukyala ndimu ennyamivu nnyo ku lw'omwami omuntu omukulu okudda mu lujjudde n'otyoboola omubaka ow'abantu bwe waba nga waliwo ensonga yonna embi mwandibadde mudda mu kisenge ne mugimaliriza naye okudda mu lujjudde lw'abantu abangi n'ogera ebintu ebitaliimu nsa ono mu Buganda situtyoboola muntu mukulu yenna omuntu bw'aba akoze ensobi tumuzza bbali ne tamutyoboola Yoweri Honorable Ssenyonyi okusinziira mu kuziika n'atyoboola omubaka waffe Veronica Nannyondo kyatunyiizizza nnyo era tumuwadde essaawa 48 ng'atwetondedde bwe ziyitawo nga teyeetonze ffe ng'abavuka b'ebukomansimbi tugenda kulangirira ekiddako kino kye mwakoze mudde mwetonde mu ssaawa 48 bwe muteetonda tulangirira kiddako omwami oyo asaana ajje yeetondere abakyala Yoweri Ssenyonyi okuva yatwala ekifo ky'obwaloopu kiki kyatukoledde mu paalamenti nga loopu nga n'abasibe Honorable Mpuga bye yaleka mu kkomera bamulemye okwogerako yadde okugyawo musibe n'omu ali ku babaka baffe avulunga ajolonga naye nga bannanuupu bonna bavundira makomera tusaba atubuulire kyatukoledde okuva lweyajja mu ntebe nti ensonga eno yeeraze lwatu nti abakulembeze abo waggulu mwe mukulemberamu okutyoboola abakulembeze mu bitundu byabwe singa tekiikomezebwe ekibiina kyaffe kigenda kugwa nga tekirina ne gwe kyebuuzizzaako njagala kusaba Right Honorable Speaker oyite omubaka Leader of Opposition Yoweri Ssenyonyi mu kakiiko akakwasisa empisa eri ababaka ba Parliament kukusina ku kyeyakoze ku mubaka omukyala kusina ku kyeyakoze okutyoboola omuntu mu bantu abamukkirizamu bakulembera nga kyekifaananyi kyabwe najja n'amuvoola kikyamu nnyo omuntu okukulumba ewuwo najja akozesa ekigambo ekitenkanika mu mbeera eyo tetwafunye agenda yonna gyawa ng'ewa bannanuupu abaabukomansimbi ku ki kye tuzzaako mu maaso mu bukulembeze bwaffe n'okutwala obuyinza era teri agenda yonna gye yalambise ng'omukulembeze okuggyako okutandika okusiikuula fitina n'obukyayi n'okusootooloza essooto lye ku mubaka munne twagala okusaasira omubaka waffe Honorable Veronica Nannyondo olw'ebyo ebyamutuusiddwako tukugumya nti ffe tuli naawe kagwake keetonye kubanga olina ensa